teka obwongo obuteeketeeke bulungi nnyo okusinga obwongo obubuulirirwa ku lasiti. Kyovola kati abantu baliwo abaana tebabatuuzangako naye bagera omugunju gwabwe gugenda kufumbirwa weeks 2 ne bagutwala bagubuulire. Kati yo damage. Senga bwagala ne baleeta owe Kampala. Owe Kampala najjaawo kye bakola baba bamusasudde ayogera byakiwa mu byereere. Mukole kino jinga. Ateeka oba oteekateeka ki? Ensonga gye beesibako si ensonga ebeezaawo obufumbo. Eyo buli wamu osobola ogifunawo bw'oba oyagadde. Naye okwagala kuli ddala okwa ddala. Empaji eyo. Empaji. Kaakati empaji kutegeeragana na kwagala. Olaba abantu abawangadde bonna emyaka 3 n'obasanga nga batudde kyayi waabwe nga banyumya banywa kacyayi kaabwe. Okwagala kwe beerinako si kwe kw'emyaka 10, si kwe kw'abana abantu abakeera bali mu myaka 2. Okwagala kwabwe kwakyusa dde ekifaananyi okwa munnange ono ensi tugirabye. Bannange abantu babadde ku kyalo bonna bafudde tusigaddewo babiri. Gundi babeera bonna ne baawukana onkuumye. Owaayo empereza ku ddagala lyange eryo mu mirego. Onaafaanana otya bonna bagenze kankunyigeko okuwano ku bigere. Waliwo okwagala nga oli kati afuuse security yo mu bulamu. Kuba kaakati gwe n'amaanyi g'olina ne mubiri gwo ne by'okozesa ebikiipingirawo obwongo obutono bijja kutuuka ekiseera bikke. Ng'obutegeevu buli bwe bugenda okukola ki? Nga bugenda okutaasa. Oba mumaze ebbanga ki nga temuli mu nsonga abasinga ze balowooza nti ze zifumbiriziganya abantu. Nga mulyoke. Ono ye wange ne mutuula ne munyumya. Kaakati ekizibu ekituukawo be bantu abawangaala bonna ne basowaŋŋana mu kifo ky'okusonyiwa. Ne beesonyiwa. Abantu abawangaala bonna ne bakulana mu kifo ky'okusonyiwa ne beesonyiwa. Eyeesonyiye oba tokyafaayo. Yes. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu eyeesonyiye n'asonyiye. Okusonyiwa kubeera kwa butegeevu nnyo. Okireka ne kiyita. Naye okwesonyiwa ate kirala nnyo. Era n'omuntu akwesonyiye Mukama bw'akugezesaako stroke n'ekkuba lw'omutegeera. Ndonna nneesonyiwa. Nga waliwo awo n'akugamba oli mu position. Gena kwesonyiwa. Mumuwe emmere. Anti badde odda 8 ate kaakati otwagazaaki tunaakulaba ku 8. Nadda mu ddiro n'atuula. Bakanyaga waayo ono gundi agenze empale twetaaga ozikyusa tunaamulaba ku 8. N'alaba akazannyo ke. Oyo yakwesonyiwa. Omuntu eyakwesonyiwa okumuliraayingako is a time bomb. Tolina security. Ffenna mu mukwano twali gwagaddemu ku security. Era njagala omuntu olwaleero addeka awaka atuula agambe singa stroke enkubidde wano. Gwendi naye abaawo. Senga nkoze ekikyamu wano ne ntomera omuntu n'afa. Omulamuzi n'ansalira emyaka 20. Muntu kyoyo gwe neesiga agenda okunnambula eruzira okumala emyaka 20. Senga stroke enkubidde wano. Ani agenda okunkyusa ku buliri obwo emyaka giwere 10 nga waali. Ekyo nno kibuuzo kikulu nnyo. Omuntu oyo akujjira mu bwongo byonna bikole naye ddayo omutegeere. Ntakule ku mboona. Omuntu oyo mulowoozeeko byonna bikole oba alina kyatakusanyusa oba alina kyakola ki naye bw'obanga security eyo ogifiiringa ku mutima guno gandi wefiirizeeyoko ekintu gundi wefiirizeeyoko ekintu okimutwalire. Banyabo ne bassebo tubaanirizzaayo extra digest mugoba nsonga nze Sesanga Bate the great Idris Lukwago omwana ono ne Dan Mugoya ebisesa biri wahaji wano bade wahaji ojja n'oseko okuva lw'otuuse paka lw'oddayo ewaka. Naye nga bwe tutambula mwebali nnyo abatulabira wano mu nnyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja tetugamba Sese naye n'abali Sese tubaagala nnyo mu bizinga eby'enjawulo
naye n'abali eyo abali South Africa, Germany, abali Qatar, mwebale nnyo mwebalire ddala, abali Dubai, mwebale nnyo mwebalire ddala, yonna gye musinziira. Twasemba okwogera ebigambo Haji twayogera ku b'eŋŋanda zaffe abatwonoonera obufumbo n'amaka era ensonga wazisensula bulungi. Olinga nsonga mawulire? Neŋŋamba mu kulowooza okungi nabadde awo ne ndaba omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi abeefunira ku mutimbagano ne bagwa mu mukwano ne gunnyikira. Ebiva mu ebyo jangu ondabeko ku Saturday wendi ddi lwotakola ddi lwotaba bize lwaki tozzeeko ewange ekyaluwajjala. Omuwala bw'agenda ewaaba w'omulenzi ekyaluwajjala oba entebe oba wa omwana w'obulenzi kasita yamala ekyali kimuyisizza n'afuna spray n'ennyondo n'amutta. Hoye mbadde nsakera mbintu. Mbadde tanza okumwetuka. Haji omwana omulenzi natta omuwala. Kakati ono simanyi oba obwongo bwe bwali bwasala leerwe. Ne ŋŋamba Haji okwesonyiwa okusonyiwa n'okwesonyiwa waliwo omusajja yagandize Haji okuva lyatandika okugezegamo ky'okusonyiwa awo omukwano gwayongera kutinta kuba mu nsi eno omuntu atasonyiwa n'ateesonyiwa abo abantu tebagwanidde kwesembereza. Naye kakati kino naye anti bambi wabeerawo abasajja oba abakyala ababeera mu bufumbo nga yale yaganze munaye mwami wange namwesonyiwa oba mukyala wange namwesonyiwa bantudde lw'abaana ntudde lw'abaana agamba batya bagambe nti nno mu baana ba Luboyera bonna nze atalina mukyala nti wadde akola bino n'akola biri kambere n'ekintu kyange kambere n'ekyetere kyange. Ebintu bino Haji simanyi oba obiwagira naye ng'ogyeko neeyafudde nga tebanna bagenda wala n'ate gye tutambulidde mu field ze tukola bangi obulamu babiguzeemu obulamu. Dira tutandikidde munaku Haji ntawaana mirere kibi naye nsi bwetyo yagenze na Kayondo nakuba kale azelia wabadde omulinako oluganda nzijukidde luyimba nze ndi munnamawulire nzijukidde luyimba omusajja agaa nti ww wooliira wofiira ono yalidde yafiiridde mutwala mmese abantu balina emitima. Dani mulamu Dani mulamu kakati gwe nyini gwatubuziza ne topic yo ogambye nti okusonyiwa n'okwesonyiwa kwekuluwa ne kano nkaleesemu kankutteko kubanga osooka n'obuuza omuntu ono kyekyamutembye omuntu atali nti nno oba yamunyiiza nti baali bonna n'amunyiiza nti oba maama w'abaana ate ne waba maama w'abaana naye omuntu nze gwensanze obusanzi tetwalabanga nako omukwano ne gutandikira oba n'amanje ku Facebook oba tutandikidde ku Facebook mulabi anyirira lwazze okulaba n'omutta obusungu obwo nedda omuntu bwakoze olulimba dde nkitutte mu context ya bufumbo naye kyoyogerako nkitegeera but ffe tulaba ebintu naye tubirabira kumpi oyo kye yakoze tekiri mu relationship kavubuka katemu butemu kavubuka katemu butemu webiri waliyo kati wane e Uganda lyolabyeko programu yonna gye bakola nti oba gundi serial killer atta abantu naye omanyi ba serial killer bameka abali mu Uganda
mwe bali bayitirivu naye olw'ensonga nti eggwanga lyaffe terinakula kutuuka ku mbeera eyo na kupiikinga interest mu bantu. Mulimu omuntu gwe basobola kati okutwala ng'akoze ekintu ekyo ne bamuleka ne bamukwata ne bamusiba, naye omuzungu takusiba n'akuleka akubuuliriza gino emyaka wali okolerawa waliwa n'ogamba nti nno nali mbeera idudi ne bagenda idudi bagenda okulaba nga waliyo mu bbanga lye wabeererayo nga waliyo eyafa nga bagamba ennamba yo ye yafa yali ki bagenda okuddamu gikonta ogiteeka wali nga bagisaakinze mwayogerezeganyako bo bwe batyo sisitimu zaabwe ngazi tekiggwa bwe kityo. Omuntu atta omuntu ddala nga tamulinaako lutalo n'akiteekawo buteesi kibeera disorder weeri emubeeramu nga ayagadde kufuna thrill yakulaba muntu ng'abonaabona ng'afa. Kitegeeza nti ebiseera ebisinga aba yakikolako dda olinaavaawo ng'ayagala kulumya bulumya mulala okitegeera. Kati abamu fono tetukigoberera ekyo tekiri ku relationship. Abantu they can be there nga they are serial killers naye nga fono tetukikola ki nga beetaaga abamu just to be locked up baleme kubeera mu society nga bafa dda bantu bakyamu. Wali gwe nalabye wano ku mawulire yagenze n'atemaatema abaana oba wamulabye gwe bakuba amasasi n'atemaatema oyo tali yekka naye byewaffe ojja kwesanga bamukutte bukwasi batutteyo basibye busibi. Ekindeesezza topic eri ey'okusonyiwa n'okwesonyiwa nze n'owuzaamu nti kubanga bw'olaba omwana ono alabika nga muto 20s 23 24 nogamba nti oba yalaba ku kitaawe ng'akikola oba alina kwegamba gye yakiraba kisoboka kati omuntu ali awo oli kisoboka naye n'obugu bw'eddalwa nti tebumanyi myaka naye buno obona obutandikidde mu jiya butandikidde wala kwegamba bangu bamuddukire mangu babeeko we bamuteeka naye bwebabanga tebabadde na relational issues bamwongereyo. Omuntu asse olw'ekigendererwa omulamuzi amutunulamu mu ngeri ya njawulo okusinga ku muntu asse nga talina kigendererwa. Omuntu asse nga talina kigendererwa aba mubi nnyo. Premeditated murder okutta okwetegekere anyumirwa nedda okutta okwetegekere okwabaddeko ensonga ebiseera ebisinga bakutunulamuuko obusasizi bwamu akatonotono nyinza okuba nga onkusse lwakuba wayagadde mukazi wange I saw red nemba nga sikyalowooza naye kyemba nkukoze tekitegeeza nti mbadde nsaanidde kikola ki era ekibonerezo bakimpa. Naye omuntu eyakedde obukeezi ku makya najjanaga batte anyumirwa oyo talina kusonyiwa dda era oyo tafunanga nako mukisa gwa parolo tebalina namuwa mukisa kufuluma kuba kitegeeza ye talina kigendererwa ne waba muntu enkya temumanya eddirwa asobola kikola ki kukiddamu. Oyo basibe batwale tuyingire mu relationship n'obulamu obwensi kakati twesonyiwa ddi era tusonyiwa ddi. Ogenze n'oŋŋamba nti n'ekintu okusonyiwa n'okwesonyiwa mukulu abantu batambudde mu wano nze ndaba nnyo ku mitimbagano ddala bwe tuba tukoze bu topic we buti abakyala be basinga okubeeramu nga bagamba nze oweewange namwesonyiwa. Tosobola kwesonyiwa muntu gw'obeera naye tekisoboka. Obeera in constant mental battle obeera mu lutalo lwa bbanga lyonna mu bwongo bwo oba weerumya naye ng'olowooza nti olumya mulala olowooza nti nno kiryoke oba mu ddinaayo obeera mu ddinaayo. Tosobola kwesonyiwa muntu gw'obeera naye bw'okuba kusonyiwa sonyiwa naye okwesonyiwa buba bulabe obulinza okubeerawo. Bwe baddeyo ne batuyita ne bagamba abatte yakomyewo wano omukyala we bayingidde batte yamusabye emmere omukyala n'amugamba nti nno agenda ali ogibugumye batte n'amubuuza lwaki ate yazzeeko ekibuuzo ekirala akambe mu lubuto kale ng'ani ayogera bw'ati anti kaakati oluvanyuma olugamba ababaddewo fe batunyumiza batubuulya kuba tetusulawo kaakati ffe kati abali logiko nga tugamba naye omuntu okugamba nti mpa emmere olina akuddamu nti kibugumye olinaojjayo ekiso gwe ng'okiraba tekikola ki tekisoboka
omuntu oyo oba omusanze ng'alina olutalo lwabaddemu mu birowoozo ate olutalo teruba lwa lunaku lumu kino omusanga busanzi kumpi nga neniya yagiteeseewo dda nti ono kati bw'ojja ate naawe n'okolera ddala kye yagambye nti ono neebeera manduso kati yoli akugambye nti nno namwesonyiwa gwe weesonyiye tobeera naye omuleka bw'oba owulira nti tosobola musonyiwa mukole ki mwesonyiwe kaakati okukyankalana nze nakugamba sireeta ansa nga sireese siwa solution ku kizibu nga tonnaba kitegeera kiki ekireetera omuntu okwesonyiwa omuntu era kiki twaligambe nti omuntu asonyiwe omuntu kulubatte relating ffenna tuva wantu wanjawulo endowooza yaffe tesobola kubeera y'emu naye tulwanagana tugambe nti nze nzikiriza nze sigikiririzaamu naye si gye sikkiririzaamu ate gw'ogikkiririzaamu di ffenna tukkiriziganya nakakugambako luli nti otuuke sikyagala naye okusinziira ku kwagala kw'olina ku kintu ekyo kankyerekereze kuba nange nina wali kye siyagala kyewanzikiriza ate nange enkole ngaffe aba tetusobola nti tusinsinkinga 100% naye mubaamu kyoga buli muntu yenna alina obunafu bwe era ekigenze ffe ekitusumbwa ku mulembe gwaffe kwe kusooka ne tukuba akafaananyi k'abantu be twagala abantu abo abataliiyo njagala gundi anagira kiro njagala omusajja obuvunaanyizibwa njagala omusajja ng'alina 6 pack njagala omusajja nga muwanvu naye nga muddugavuko njagala omusajja nga munaddiini njagala omusajja nga asobola okubeera ne confidence ng'ayogera mu bantu njagala omusajja ng'alina ssente oyo wamutonzeewa taliyo ali mu bwongo obwo you are just looking for qualities ezitakola ki ezitaliyo quality gye ziri naye tezisobola kubeera muntu omu gwona asango gaaji oyo mwagadde ogenda kusanga haji musajja watunga olubuto lumuli naye ng'ate sente azikola ki owa 6 pack ng'alina mu 5 n'ogamba njagala munnaddiini nga tawunyaka mwasula ntebe kati gwe byonna olya tokasawadde wakamasonyiwe ako nkatomedde butamezi anasaasirira gezaako gatta nti okufuna ebintu byonna byoyagala muntu omwo biriyo tekisoboka tebiriyo mugagga yeyazimba yavuga emmotoka yewa 6 pack osobola okutonda ekitonde mu bwongo obwo n'okyagala bw'oba ogenda kukikkiriza batte nze bwe mba nyiize mmanyi bwe nnyiiga manyi mukyala wange bwanyiiga manyi biki byasobola okukola mu bwangu manyi biki mubamu ekiseera wentuuka ng'obwongo bwange bukyamuka muleete bino mubijje mu galagi mukole ki ogenda okumulaba ng'atambula mpola mbadde nga n'omusanga alina obuntu bwakyawo abaana obw'okulya nga amanyi agenda bikola agira ku sipiidi ye kati neŋŋamba ono mugaye gw'obwongo buli ku speed ye nga priority ye abadde ayita ku mwana n'asooka agamba abakozi mubawe gundi nga tosobola gwe kirowoozaako mu ddakiika eyo at all tekikolera makulu the way you set priorities in your head it's not the same kati obwo bunafu bwe nga ye ki ng'omuntu okukitegeera olina kumanya nti noono si musiru naye kyekikula kye n'okimunnyonnyole okutuuka wootuuka n'ogamba okay kati nkitegedde oyo ye bw'atyo enkya n'olulala n'olunaddaku mulimu ebintu nga nsobola okubigumiikizaga era bwe mba wakugamba nti mugende mubigire totegana kutuma oyo
oteekako balala ogenda okulaba ogira bwoti ng'omugamba mbabikole we batu naye gamba abakozi abo bagende wali bakuyambeko mangu ng'okitegedde toyagadde muyisaamu maaso nti otumye bakozi naye omusaba wabali authority bakole ki naye nga wakitegedde ye boona akimulekera ng'omuntu tajja kikola okwo kutegeera obunafu bwe wabutegedde n'obutegeererayo kati osanga oli yakiyombako leero n'olwaleero n'oluddako akyayagala akikole ki thinking nti omuntu ono agenda kumukyusa tulina ebintu bye twagala mu bulamu bwaffe nga mu bwongo bw'abantu abalala byagaana okuba nga priority oba okitegeera kyengezaako okugamba bw'omuntu gw'osanga omusajja n'omusanga ng'agamba kino ekintu tukikola njagala mukyala wange tutegeeragane ku kino ngenda kugenda nsuubule byonna olowooza agenda kubitegeera ogenda kuddamu ekyo bimubuuza nga si byaliko abitegeera ky'osomesa abantu nti you are alone in that together oli wekka mu ebyo ebya ffenna naye oli abaye tulina kibeera mu ffenna buli lwokako omuntu ategeere ffenna tuyinza okutegeera naye sipiidi yaffe ey'okutegeera eyawukana we wali obuzibu ate bwe muba mu lugendo lw'okutambula abantu bagenda bakyuka naye obusaasizi bwabwe n'okubategeera olina nnyo okutunulira wa gye bazaaliddwa ababadde mikwano gyabwe kuba bakola entegeera yaabwe kati nze kwe kusanga nsabirira omwami omulungi omwami ayogera obulungi omwami akola bwoti mba nkyayitaayita nga ngwa kuba taali wali mu owino we basukuma bati owomugugu n'akasukawo kyakasuse vaayo gwe waagala dda n'akikubawo ng'oli waawangaalira watuddeawo buli lunaku wabadde buli ddakiika mikisa mingi nnyo nti olulimi olwo nalwo ajja ddukola ki ajja kulufuna alukoppe abenga alukozese kakati bwajja n'akyogera n'akikasukawo ne kimuyitako buba butegeevu bwange okutegeera nti nno gy'akolera ye omusumbuwa abakola mu parliament boogeranga ba mu parliament abasuubuzimu mu kikuubo boogeranga baki boogera lw'abasuubuzi ba kikuubo abakozi ba takisi nabo boogera lu takisi n'ababooda kiki ekireetera ekyo buli omu waawangaalira bw'atandika okulabira omwezi n'enjuba kati ge maanyi ge bwe bunafu bwe kati okujja kuwa booda omusuubire nti oyagala kwalite za honorable gundi ze ziba zimubeeramu oba otandise okusaba ebintu ebitali oba osiransaano ku mazzi kati ekivaamu ng'otandika kunyiiga gundi mpadde nsuubira lwakuba walabye abalala nga bakoze eki nkulubatte ekisookerwako waliwo omusajja gwe nalaba nga abuulirira baali bafumbo n'agamba bw'oba oyagala obe n'eddembe mukyalawo bw'ayoza engoye suubira butazitukuza bwe baleeta emmere suubira munnyo butanoga bwe guba ng'ogunaanoga suubira nti gujja kaawa bwegunaaba byonna bwe banaateekawo kino bwekiti akawoomi k'oba osingako essira neewoomi eno ate naakannyo kano akatabudde ambadde nsaba kano oluddako mukawe yaba atabula kano otandise okuwaana kano naye ng'ensonga yakuyisaawo gwakaayi ero n'enkya yafumba eyafumbye kano mumwongere kano era kino muwadde mukifumbya bulungi naye senga eyatabudde kano yatabudde kano kyali badde ate kiyitirira kubanga obashuwa nti agenda kuddaala nti anjawulo kyekino ate abikaga musajja yadde agamba nge nafumbye ebikawawa akannyo kayiseemu naye ate wakoogedde owaana kyayiseewo abasajja bayiga okucommunicatinga bamanyi okucommunicatinga naye gwe byonna babikuteekeddewo ebyokulya 28 ekimu ekibadde kikaaya kyowugganirako abaaye ani yagutabudde guno mujje wano nakati wange ono nabagamba ani amujja byonna bibafumbye nakati gwolabyemu oddira akatini n'okagezza ne kabikka bino n'okagezza so nga omuntu omulamu asooka kukola ki kusiima oli yagenda n'abuulirira abaana n'agamba nti abaana bo tebakyampulira
bwe ngenda nenzija wano ne bagenda ne batandika okudda ku TV bw'obatuma mujje munaabe tebakola ki tebanaaba ojja boti olwamulaga abaana bali ababiri yabazadde muki mu musajja yabazaala mukyala mulala ono yabalabirira alinako naye akake kake kamu abaana tebakyawulira omusajja n'akola ki n'awuliriza asiriikirira bw'ati kaakati oli eyayagala okubategeeza engeri gye bakwatamu n'atuula kumpi n'omusajja ono n'amugamba byonna by'oyogedde bituufu ng'omukyala amuzizza ku sayidi zaawali n'amugamba byonna by'oyogedde ku baana bali bituufu kati n'amuzza wali ye najja n'atuula n'omwami ono bw'ati n'amukulisaayo n'amugamba nina abaana bano basigadde wano awaka wadde bulungi esebo naye ninamu okweraliikirira nti abaana bano bwe baba naddanga kulaba TV ne batasoma bayinza obutavaamu musajja mulungi nga ggwe obuvunaanyizibwa ne batabutegeera kubanga bw'oba omugambye nti nno genda onaabe n'atanaaba kitandika okunneeraliikiriza nti nno by'oba traininga by'oyagala babeere mu bukulu tebagenda bituukiriza kuba obubonero obutandise okubavaamu butandise okunneeraliikirira ate ng'obakoleredde nnyo mu butuufu otukoleredde nnyo okwesiima kwaffe kuyinza obutabaawo ensengeka y'ebigambo ku nsonga y'emu yakyusa buli kimu issue yonna gye balina etya naye approach ensibambi ya mutere yemukola ki yemudibya nti ono kyazze ekyasoose yabadde ableminga abaana bo abaana baabo kitegeeza bwe bakusuulira wano bendabiridde bambonyabonya tebalya bafuuse ekirala babeera ku TV naye ekyokubiri kyabadde positive kubanga kyabaddemu inclusiveness ekyaffe ffenna n'okusiima nti abaana bano singa banaaba bwe bati bayinza obutavaamu kyolwanirira babeere ate nga gwe oli musajja mulungi nnyo olwanirira kiri kibe weebale kati ono bwajja awulirira ddala nti ono muntu wange bano bantu bange abaana bano bagenda tusobyako kati abantu enjogerezeganya yebatandika so leyaga nti amukyala bano abaana baffe bwolaba nkutta omuggo naawe leeta tukube okimanyi nti abantu abali civil tebali hostile abantu basobola okwogera naye nga enkozesa obukozesa ey'ebigambo emalawo ekintu ekyalibadde kifaanana ekinene mukulu bato omuntu bwakugamba nti oli musiru bw'osiriikira bongo omubuzabuza osinzidde ku kyokulowooza nti ndi musiru obusiru bunvaawa si busiru bunvaawa osinzidde ku ki okulowooza nti ndi musiru totemye mutunuulye butunuulizi tomuvumye tokoze eki but the mere fact nti obateekeddewo embeera okuddamu ekigambo kye bakoze omuntu ategera tasobola kiddamu nti oli musiru wabula omusabe busabi evidence naye olowooza nsinzi mbadde sikimanyi olowooza osinzidde ku ki okulaba obusiru bwange okumanya obusiru bwange muntu ye psychologically oba omuddiza ekimulaga nti toli musiru naye si buli muntu nti ategeera bw'atyo era oli ajja kukugamba omanyiiraani totegeera omuletero oyo gasiyawo simanya kati mulimu abasajja abaafuga amaka gaabwe nga bagafugisa ebigambo bitono naye nga byali authoritative byalinga bitegeevu ayogera ebigambo bye nga bitono nga ensonga yagiggusizza teyeerakyalakya nammwe kaakati ekizibu kyaffe tuli mu generation yaffe eri stressed buli ddakiika buli muntu alina ensonga gy'ayogera ate ayagala omutegere mu ddakiika 2 nga yayombyewo dda buli kaseera abanga mwabeesumbuwa leero obwo muyomba n'enkya ne muluddamu oli n'atandika okugamba kino kinnumye naye saala we naakimugamba tugenda kulwanagana kankyerekereze ekisooka mu kyonna mukulu batte
wulirizanga nnyo okusinga okwogera. Ate bw'owuliriza wulirizanga kutegeera. Omuntu awuliriza nga awuliriza n'ekigendererwa kya kutegeera ayinza n'obutaddamu. Kasita Mukama ali kuwa okutegeera okwo n'okutuuka. Kyowulira nti amaka ga gundi abo baalwananga abo. Naye n'otuukawo nga abazzukulu bali awo bafukaafuka awo buli omuddembe lyeri bukadde awaka. Baba bategeera dda. Gwe kitaawo bw'abanga yazaala abaana 20, ebiseera ebisinga mulimu abali mu myaka 4, mulimu abali mu myaka 10, abaana abali mu myaka 2, emiggo abali mu myaka 40 gye baalya, ab'e10 si gye bagenda okulya. Tosobola kubeera mukambwe mu generation ezi 2. Kibareya ddayo otunuulira kuba abasajja bazaalira ddala nga paka mu bukadde. Kati bwatuukira mu bukadde eno engeri gy'alabamu obulamu eba yakyuka. Naye bw'oba okyali muvubuka njagala kino omwana nga abeere kati obulamu bulina engeri gye bukuhambulinga n'okyusa direction mw'olabira. Amagezi ne gajja. N'otandika ogenda okulaba abaana abaakula olumu abaasooka baagenda naye bafumbirwa tebaayagala kudda. Abasembyeyo oba okola mikwano gyo. Mujje wano era kyova olaba jjajja takuba mwana. Ayagala kaakati connection, emotional connection. Jangu wano buli kaseera n'akwata katooke ke n'akubegerako akubribing. Ayagala osembere kaakati yategeera omugaso oguli mu mukwano. Nani okusinga okuwa orders. Era omwana omusanga ng'akaaba asiita ebigere lwakuba jjajja yafudde. Nga mmwe abakulu wabe yasooka okuzaala mugumi afudde, muze yafudde. Kitalo nnyo. Ng'akaana kale wali kakaaba kagudde ku ttaka. Ate kazzukuza obuzzukuza lwa nsonga nti nno waliwo emotional connection between omwana ne jjajja okusinga ne bali abaana abakulu be yazaala bali baabeera bonna lwa nsonga. Tuli ffenna sebo. Tuwuliriza. Ekirala. Abantu bayige okwagala ennyo omuntu gw'osanze obusanzi. Batte n'osanga Jeni nga gw'ogenda okuwasa nga tebannaba kwagala bantu balala bano. Tetwakomye kuba nti ba next of kin. Mukyalawo oba omwami wo ye muntu yekka akwagala. Okwagala ng'okwagala kwa nsonga yakwagala. Okwaddala. Sigambe kwaddala. Ng'ensonga okwagala ng'okwagala kwa nsonga. Okwagala nga ensonga yaako yakwagala. Nyoka akwagala lwakuba ye yakuzaala. Kitaawo akwagala lwakuba ye yakuzaala. Kojjaawo akwagala lwakuba oli mwana wa mwannyina. Muganda waakwagala lwakuba mwazaalibwa wamu. Omuntu gw'oyagadde obwagazi gw'osanze ku kkubo n'omukwana ye yekka gwe wali oyagadde olw'ensonga nti n'ensonga ebadde wakati yammwe kwagala. N'omwana we omwagala lwakuba gw'omuzaala. Naye ono ensonga eyali wakati wammwe kulina kuba kwagala. Kyekyakikutandisa kyonna. Mugategedde. Kakati oba tusogere ku bali wano. Bano bafunye bano. Kakati abo kyenva kugambye nti beetegereze nnyo emotion ya eba keeping nga muli wamu erina kubanga kubadde kwagala tokujjangawo buli kaseera ku checking. Omuntu gw'oyagadde yagenda okuwa essanyu erisinga mu nsi, yagenda okulabya ennaku esinga mu nsi. Above all kugenda kubeera kutegeera na kutegeeragana. Kati ekizibu ekiriwo omuntu kulwawo oba butateekayo mwoyo kutegeera muntu yeewaddeyo kumwagala n'amuteeka ku society n'amuteeka ku bintu ebirala. Oba n'amugatta ku biri. Yes, ku byabali abalala. Muganda waakwagala, yes akwagala nnyo singa mwasinkana businkanyi ku kkubo yali badde akwagala. Tunuulira abaana be bakwata ne bamuzaala, bayinza okuzaala wano n'oli ne bamuzaala ne kitammwe n'abakwekaŋŋana. Ne musisinkana myaka 2-3. Lwe musisinkanye by default muba muga tulina okwagalana. Lwaki ekiriwo?
Lwakuba muli ba Luganda. Lwakuba muli ba Luganda. Relationship ne bwe bategenda ku stickinga mu kikuuma. Naye kirina okubeerawo ng'okwagala kukola waliwo ensonga. Nga waliwo ensonga kati ensonga ya kwagala. Kakati ekizibu ekikibeeramu nti temusobola kubeera mu kwagala ne mutasowaŋŋana. Naye abange abantu baalisonyiye era okusonyiwa kwalizeddi era kukomedde. Okusonyiwa from the word go mukulu batte mwemanyize ng'okwogera ku nsonga ze muyinza obutakwataganako nga temunnaba kutuuka kutabuka. Buli lw'olinda mumale okutabuka ne muzoogerako temusobola kukwatagana. Kati n'amanya nti twetaaga ozoogerako nga tetunnatabuka. Nze bw'ozaalanga abaana funanga akadde nti leero ndi lwa Sande ntudde wako bayite kacaayi mu kampi wano ngenda kukanywa ne bawala bange. Mutuule awo, you have a conversation. Kaakati ky'oba otudde awo muba temunywa caayi muba mu meeting oba okuza baana. Kyovola batuula ne bagamba mwakulira wammwe gye bataatuuza gye bataabatuuza. Kati ky'oba okozewo tekuba kunywa caayi kuba kutuuza. N'omubuulira nga mukyanyumya emboozi n'omugaa ate n'abasajja balimba. Omuntu asobola okubuulira omwana omuwala obulungi alina kuba kitaawe. Kubanga yasobola okumubuulira omusajja bw'alowooza. Yasobola okubuulira nti ate weebalabala nti naakufunye ku myaka 2 agenda kuva mu nsi ng'ali naawe wekka. Naye yo ndowooza yaabwe anze ne wano lennyamwe twatabuka. Banga ne libeerawo ebbanga lyonna tukola bwe tuti naye temutulaba tetwaterera yangumiikiriza mu bujinga bange bye nakola mu myaka bwe gisobola bikola kaakati bwe bufumbo. Kati mu kumutereeza wano obwongo nga tannaba kibeeramu ng'obwongo buli tebunnaba kutabuka. Kaakati okwo kwe kukuza. Oba oteeseewo olulayini nti otandise okuteekateeka obwongo obuteeketeeke bulungi nnyo okusinga obwongo obubuulirirwa ku lasiti. Kyova olaba kati abantu baliwo abaana tebabatuuzangako naye bagera omugunju gwabwe gugenda kufumbirwa weeks 2 ne bagutwala bagubuulire. Kati yo damage senga bwagala ne baleeta Kampala. Owe Kampala naddaawo kye bakola baba bamusasudde ayogera byakiwemu byereere. Mukole kino jinga. Ateekateeka oba oteekateeka ki? Ensonga gye beesibako si ensonga ebeezaawo obufumbo. Eyo buli wamu osobola ogifunawo bw'oba oyagadde. Naye okwagala kuli ddala okwaddala. Empagi kakati empagi kutegeeragana na kwagala. Olaba abantu abawangadde bonna emyaka 3 n'obasanga nga batudde caayi waabwe nga banywa kacaayi kaabwe. Okwagala kwe beerinako si kwe kw'emyaka 10 si kwe kw'abana abantu abakeera bali mu myaka 2. Okwagala kwabwe kwakyusa dde ekifaananyi okwa munnange ono ensi tugirabye. Bannanga abantu babadde ku kyalo bonna bafudde tusigaddewo 2. Gundi babeera bonna ne baawukana onkuumye. Owaayo empereza ku ddagala lyange eryo mu mireko. Onaafaanana otya bonna bagenze kankunyigeko okuwano ku bigere. Waliwo okwagala nga oli kati afuuse security yo mu bulamu. Kuba kaakati gwe n'amaanyi g'olina ne mubiri gwo n'ebyokozesa ebikiipingirawo obwongo obutono bijja kutuuka ekiseera bikke. Ng'obutegeevu buli bwe bugenda okukola ki? Nga bugenda okutaasa. Oba mumaze ebbanga ki nga temuli mu nsonga abasinga ze balowooza nti ze zifumbiriziganya abantu. Nga mulyoke. Ono ye wange ne mutuula ne munyumya. Kaakati ekizibu ekituukawo be bantu abawangaala bonna ne basowaŋŋana mu kifo ky'okusonyiwa. Ne beesonyiwa. Abantu abawangaala bonna ne bakulana mu kifo ky'okusonyiwa ne beesonyiwa. Eyeesonyiye oba tokyafaayo. Yes. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu eyeesonyiye n'asonyiye. Okusonyiwa kubeera kwa butegeevu nnyo.
okireka ne kiyita naye okwesonyiwa ate kirala nnyo era n'omuntu akwesonyiye mukama bw'akugezesaako stroke nekkuba lw'omutegeera ndonna nnesonyiwa nga waliwaawo n'akugamba oli mu position nakwesonyiwa mumuwe emmere anti obadde odda 8 ate kaakati otwagazaki tunakulaba ku 8 nadda mu ddiro n'atuula bakanyaga waayo ono gundi agenze empale twetaaga ozikyusa tunamulaba ku 8 n'alaba akazannyo ke yakwesonyiwa omuntu eyakwesonyiwa okumulirayingako is a time bomb tolina security ffenna mu mukwano twali gwagaddemu ku security era njagala omuntu olwaleero addeko awaka atuula agambe singa stroke enkubidde wano gwendi naye abaawo senga nkoze ekikyamu wano nentomera omuntu n'afa omulamuzi nansalira emyaka 20 muntu kyoyo gwe neesiga agenda okunnambula eruzira okumala emyaka 20 senga stroke enkubidde wano ani agenda okunkyusa ku buliri obwo emyaka giwere 10 nga waali ekyo nno kibuuzo kikulu nnyo omuntu oyo akujjira mu bwongo byonna bikole naye ddayo omutegeere ntakule ku mboona omuntu oyo mulowoozeeko byonna bikole oba alina kyatakusanyusa oba alina kyakola ki naye bw'obanga security eyo ogifiiringa ku mutima guno gandi wefiirizeeyoko ekintu gundi wefiirizeeyoko ekintu okimutwalire enkolagana eyo ogisiga nga si maamawo oba taata nga si wa luganda lwokale ne bw'aba taatawo muwe ne bw'aba maamawo muwe gwe gwofiiringa nti singa stroke enkubi wano nga sikyasobola kugenda mu manju ani asobola okubangawo n'aŋŋamba nti mumukyekingako ku 4 mumukyekingako ku 6 nga takyakulina musuubi nti ogenda kudda ngolo n'akikolera emyaka 10 bw'obanga omulina abalala bonna ne bw'obanga oli mu engagement bw'akubanga essimu kwata bukwasi kati abantu ekizibu kye balina aze mutwe gwange naye tuba tuli waneno naye agibwagya mujeko lindako wangi anja kukkiriza waliwo eyakikolako yali ku interview ng'akola presentation essimu bwe yakuba bweti yagikwata aga hello okay alright I love you mom nazaako nagamba munansonyiwa naye I made a promise to that woman ndinja kubeerawo wali nkubira wonna essimu sijja bwe yanadda mu presentation and he got a job just like that oli nga osaba mulimu gw'omaze ng'okola bino byonna ng'ojja bwoti naye wakuumya endagaano. There's a commitment. Wakuumya endagaano. You are committed to that agreement. You get the job. Kano kakulu. Abala bwevuga anyigire no nga tensekere. Nze waye kintu bankubira wano. Ngojjako. Is commitment. Kakati ani gwolinako okusowangana mukulu batte kwa buntu naye abantu bakulimba bulijjo wano nti basonyiwa okusonyiwa is a process nina abantu benna kisomesaako nembagamba nti okimanye nti bw'osobya omuntu n'amala ewiiki ennamba nga akulinako obusungu bw'abanga muntu mugezi nnyo n'ayagala okusonyiwa okimanye nti yeetaaga emyezi 6 okusonyiwa okwaddala kimuve nekonda liriri kuveeko ku mutima kuviireko ddala alina okutwala emyezi 6 kubanga obwongo bukeepinga on nga bukola replay ku kyoba mukoze replay yeetaaga emyezi 6 nga akyalina okusalawo okwo alabire eddala oba yakutegeeza oba nedda mulimu abantu abasonyo kyova olaba muggwe kitaawo bagenda ne batabuka omukulu w'ekika najje n'agamba abange bataaluwa simulaba ate senga mwe nakamata aluwa kitali biche byo mwogera ko mubayite wano n'abatuuzaawo ne boogera okay situka mugwe mu kifuba kale ensonga ezo saagala kudda muziwulire bwe baddamu abo baawukana baddamu okwetunulako gweddayo buli omu atunule ebyo bituuse mu families zaffe ffenna abantu abo baali basonyiwa byemugole sibyagala mwekwate mu ngalawo mugende kati oli yawadde authority mugende mukole bwe muti naye teyategedde era musonyiye ku lwataataawo kuba waali musonyiye munnange ekibinya
olina kubanga wategedde muntu n'osanga baseka amagye mu lukufu mu meeting naye nga enkiiko kasitazigwa nga biba biwedde bwemaga atonyumiza kisiraani okusonyiwa muntu kutegeera nsobi ye nowe luba luwedde awo omuntu attayoko akadde najja n'agamba waayi nsonga ziri wadde baagira bwe bati naye ategedde mu butuufu okwawukana kwaffe kwali kubi nnyo ate mu kino mu butuufu nategeera nakusobya okusonyiwa kuba kwanjawulo waliwo omuwala yagenda n'akola ebyokwagala abalenzi bano n'agenda n'akyankalana ne kitaawe omuwala oyo nagenda ne muwa amagezi kuba yagira yava alina we yava kitaawe we yali ayagala abeere ne muwa amagezi gaali bwe gati nagamba ati muzeeyi yagira naye kale relationship yaffe tankubira nnyo simu tetujalaba namugamba bwe yali anyiiza yali agamba ki ng'agamba namuswazizza namugamba simba wakati yaswadde mu baani nti banne bonna baganda be mikwano gye nemugamba nti kale nemugamba nsaba genda oguleyo embuzi ogifumbe n'ekyokulya nga kirungi nnyo mikwano gye gyaswaliramu ogituukirire okigambe nti mbadde mbasaba temugamba muzeeyi naye mbaagala olwakubawaka njagala kwetondera muzeeyi akiwulira nga muntu mukulu ajja kitegeera ne bwaba talina budde ajja bufissa kati muzeeyi ajje nga takisuubira gwe bw'anaatuuka mugambe nti muzeeyi wansonyiwa ku nsonga bwenti ne bwenti gye nakola naye bwe nfumiitirizzaamu nga nze nentunuulira obugazi bwa ki kye nakola nange nzadde abaana bange mu butuufu ndaba okwenenya kwe neenenya tekumala omwana wange naali badde nkyamulinako obusungu mpulira kye nakola nkyakuswalira nnyo kyenva mpisa mikwano gyo gibeerewo nziremu nkusaba ekisonyiwo bona nzikiriza tuli ekijjulo ekyo the extra mile you have gone to demonstrate nga bo feelinga n'omulaga nti ne bwawulira naawe weeteeseeko mu bigere ebyo you see ekitabula abantu bantu balala kugaana kubategeera tontegeera kugamba tontegeera tosobola kitegeera kyenkugamba tosobola kikola ki tosobola kitegeera kyekisumbuwa abantu naye bw'okikwata gwe n'ogamba nti kati okitegedde otegedde bwe nafiiringa nti mu butuufu nange ne bwe naali badde nze ate ne oli kye wayomba tewali mulalu mu butuufu kyali kyekyo nange bwe naali badde nze ate nsanga naaliyise nawo agamba okay kati ono ategedde ekizumya abantu stress depression naki agamba kimu mbuliddwako akola ki antegeera bonna bengamba tebabi bampita mulalu kyova olaba bamukanika bwongo tolina kyomuwa talina kyayogera atuula butuuzi nakugamba to obadde ogamba ki n'otandika bw'oyogera bwoti wakujjako bwakusika bwati nakuwa katishu sangula amaziga kyakuwadde akuwadde time okwogera ebikulimu ng'omuli atakujajenga kuwa obuwika tishu kano osaba nga kiko bwamamaliza bwati bwakugwako mu kifuba owulira ng'owonye kyobadde onoonya mu bantu kati ofunye akutegedde kyekyoka kati abantu control ngodde wakoga musajja oli bana yantegedde nampuliriza era abantu bonna abagira eyo benakugamba bali abaagala bakyala baffe nga babatwalidde ebizibu ebibategula mu bwangu aba yamuwadde obudde n'amuwuliriza gwe tokyabulina olina nsonga zo buli kaseera naawe oba okola kyobuleminga bubuleminzi lwaki kino okyogera ate kino nakoze lwaki omumalako emirembe nga naleseewo ezaawaka kaakati abantu bwe batuuka ekiseera obutafumiitiriza nnyo kwagala kumanya omuntu ono ddala kikyawulira olutalo lubeerawo omuntu n'atandika okunyiiga ate oli agamba nti okusonyiwa okusinga kwe kukyusa mu mpisa kyobadde okola n'okireka bate wakomyewo ejjo akomyewo saameka akomyewo saawa 2 nga kyekikunyiiza ne bwe seetonda enkya nenkomawo kwemu gyobadde onjagala kyokiwedde
naye ne bwenfukamira ku ttaka nsonyiwa mu butuufu siriddamu enkya nenkomawo ku nnya okwetonda kuba oba toboneredde okwetonda kuba tekwakoze in fact that is sarcasm oba wayagadde bwagazi kudingisa kusanyusa kujeeka ekyo kinyiiza ddabo nti ekintu kyewaŋŋambye si kyewakoze kati ekyo kireetera abantu okunyiiga nasomesaako abantu ebiro n'ebiseera ne mbagamba nti abantu tuyige abantu engeri gye tubatwalaganyamu omuntu gw'onyiizizza ennyo ng'akusonyiwa mwegendereze kuba gy'okoma okumunyiiza ng'akusonyiwa otandika okumwagala naye ate bw'oba omwagala ye atandika kukukyawa atandika okwesonyiwa kati ogenda okuddamu amagezi otandika okumwagala ng'ate ye yakwesonyiwadde kati gye biggwera gwe beesonyiwa bw'otandika okwagala ani aluuzinga gwe baasonyiwanga kati okusonyiwa si busiru therefore omuntu bw'aba akusonyiye beera mwangu nnyo otegeera obulungi bw'akukoledde otherwise ogenda kugwate mitawaana naye akoze ekirungi eva yaba wangula gw'ojja kukkakana ng'oyagala nnyo ng'ate oli gw'oyagala kati abantu abayize abatambudde bonna nga babadde mu mbeera buli ddakiika nga basonyiwaŋŋana nga basonyiwaŋŋana basobola okuwangaala naye okuwangaala okwo kuba kuleeteddwa butegeevu kati ate abantu abafugibwa obusungu beesonyiwa teri kiva mu kwesonyiwa naye wabusungu teri kiva mu kwesonyiwa okuggyako kuteekawo nti wooli intemporary wabula kamwesonyiwa kamwesonyiwe naye bw'omanya obunafu bw'omuntu olina eddembe okusalawo mbeere naye oba nedda teri kamwesonyiwe standing independent wabula mukama ajja mumusasula kamwesonyiwe naye erindako abaana bange in fact kamwesonyiwe eba erinze revenge namwesonyiwa teri naawe yamwesonyiwa oba olina ekkoona w'omukoze eki w'omutegedde nti walirabikira bw'ati nga tugendana kati abantu bwemuba mwagala okusonyiwa mwagala mulekerawo bw'ogamba nti ekintu kyesonyiwa okwesonyiwa kulina kubeera kwa temporary tekulina kubeera permanent ekyo yakyogedde n'enkyesonyiwa twagaanye okukwatagana kale tulirabagana ku kirala ate mubaamu n'ekintu ekirala tolaba gavumenti wano wezibafuze zikeera bukezi neziseetinga agina n'agamba egy'emisango tusinze nnyako mu kabawe tekalina nnyo kyamaanyi tufaanane ka demokrasi kabeerewo naye ng'ekisembayo bw'eba ddala ekirinamu interest nga state tosobola kisinga naye okulaga fairness kati mulimu omuntu azituuka mubamu otunula n'ogaana egundi oyo ansaasidde nnyo kino kankyerekereze naye mulimu abantu abatalina magezi ago buli kimu ayagala akisinge mulimu n'abantu abantu ababeerawo ne muli mbeera nga newekuba obutategeeragana buli kaseera abeerawo awuliriza ddemu ayagala kusinga anoonya watandikira mulimu abantu nga naturally baagala kusinga argument for the sake of it ayagala kusinga mulimu omuntu negwolabira ddala nga ye musobya nga si wakutegeera oyogedde ekigambo ekyo songerako no nga si wakutegeera nomanya nti okusinga bw'omulaba oli agamba nti nga tonnaba kugezaako kunnyonnyola muntu sooka otunuulire amagezi ge ganaasobola okukwasaganya galina obutegeevu obwetaagibwa okutegeera ensonga eyo kuba oyinza okinnyonnyola nga kituufu naye ng'amagezi ge tegali si masitufu kutuuka ku ntegeera eyo kati ne bw'onaamunnyonnyola n'okeesa si wantegeera eyo tajja bitegeera ng'olina muleka bulesi kati gwowoza mukyala wange namunnyonnyodde kino by'omunnyonnyola omunnyonnyola tusetinga business tukole biki tukole alowooza birthday party omukwano we guli ng'entegeera ye weeri awo kati ng'obunafu olina obutegeera nti awo ye mu ebyo waakola kati gwe lwaki omutwalamu okwata ebibuuzo bya senior 6 oli okola SST
omala ate otandika omunenya yabigudde kati ffenna tetusobola kutegeera kati gwaba omukyamu gwabeera omukyamu omwana owa Nasalo omuwootya Piero akoleyo ki kitani byonna bibuuzo naye biwadde muntu mukyamu kati gwe bw'omanya obunafu bwa munno gwalina okubutegeera kitegeeza nti abasajja n'abakazi ababeera mu bufumbo oba mu mukwano nze omusajja wange nkimanya ayenda naye namwesonyiwa manyi nti eyo malaaya yange naye lejja kudda manyi nti amanya gabeerawo ne biboogera naye namwesonyiwa bw'ali yagala ate ozaana kikolera myaka emeka babeera beekaza baba beeyisaako anti mulimu okusonyiwa okw'ensonga ne mubeeramu okusonyiwa okw'obusungu obulindiridde byanjawulo mulimu okusonyiwa nti ntegedde obunafu bwo nga ggwe ngenda kukugumiikiriza mu ekyo olw'ebirungi ebirala byenkulinako olabirira abaana bange oli mukwano gwange tunyumya tuseka naye kiri kikyakuli mumanyi mulimu abantu nga ba sex addicts tokimanyi ekyo mulimu abantu Uganda kaleta akasagazi mulimu omuntu nga ye muzibu ku ssente buli muntu yenna alina weakness ye kati mulimu omuntu asobola okugamba naye bwenna bazeebazeemu byonna nga ebiri ngene si ensonga enkulu asenda ne kasukaali kaako kamuluma naatera okupola muntu wange wega kikomawo kisajja kyattu ne kikweka ne kikola ki owa Jeni yabaleeta live wali nga babalaba kambeere n'owange mubeeramu omuntu ng'akutegedde butegeezi naye ate mulimu okugumiikiriza okwokulinda okurivenjinga ebyo byanjawulo njagadde ekikyo kino nkitememu omuntu akikola eki akitegeere bulungi okwesonyiwa mulimu osobola okwesonyiwa nga weewogomye oba weefunira ddiiro etambula sisigalawo njoga lwakuba sirina zakulya nkya naye bwe buuza wenzifuna buuza mukyalawo nti webaleeta ka jackpot n'owangula miliyoni 100 enkya tugenda kukola ki olyoka obula ogenda omula naye tusowoka anti bingi wakasara nga ne muzaalowooza obulowooza azikumye anti kati ebyokukola bingi bibeera bingi naye gwe wakalaba obudde oyinza okujja bwe naye kakati awo tuzimbako ennyumba ng'omulaba akyakulinako embeera ennungi kino tukikola wetu kati oyinza okwesanga ng'omuntu gw'oli naye aliwo lwa mbeera naye emala ojugemu bweti agumiikiriza lwakuba osasula fiizi lwakuba gwalabirira abawaka ate tajja bisobola naganga akuli mu kyova olaba oli agamba abe Dubai abebweru kati abagenda mu ddungu batera okukakola thank you my passport rest in peace relationship kasita passport yajja ye mwagalwa wange kale ebyomukwano kati kitegeeza ebyo byali byaggwawo dda buvunaanyizibwa bwe wali omuyambako bwe bwokka lwe yakeera ku makya obuvunaanyizi obulumi ne bumusukkako n'agamba nti okubeera ne gundi ono obulumi bungi wakiri kanfune passport ngende mu kiyumba yakimala kati mulimu okwesonyiwa oli n'akwesonyiwa nga tasobola busobozi naye mulimu abantu abalina amagezi ng'agabwe gaatuna butunzi n'agamba naye omanyi nti kino tekigenda kunzitira ate kiri tekigenda kunzitira buli muntu yenna ajja ne damage ye damage bakitaawo yalina 6 yalina 2 awe bati kangumiikirize mu ekyo akola ki anywedde akenge ke kamutabudde naye bw'abeera takasuddeemu abeera oke nti naye kasitaake nga kagenda mu kiro ssaawa 2 bunaana okutya nga ali bulungi teryajja ng'atuukiridde gw'okiteekawo buteesi ate gy'onaakoma okukipuushinga nti kibeere kituufu gy'ojja okukoma nkubulye n'omuntu mulamu yenna gwe waligambye nti yasembeeyo alina okuba nga alinako ekiky'ekimu abaako n'akake obutegeevu n'ekikuwanguza kyonna kumanya nti nno gundi nti owanga ali bw'ati kyova olaba abamu ababitegeera ebyo bemugamba nti balogo bamuloga bamuloga nti
nze alina sente zange ovuga Range Rover ng'omukazi ng'akomayo waka 2 kuki eddogo sirira bange bamuloga naye nze tondoga kuntuusaawo neebojoge oluusi wabeera no neeyo baagala okukoona gwagamba nti yaloga tiraera bwojogesa lafu totulamu ntuule omusajja mulekemu akasala ekkubo emmotoka zinaamukuba ng'alowooza gwekka kati olaba mukulu wa ttawa ate bagamba nti mmwe baani baani kimaleeyo baani va mukudogo baani abalinamu ate mbavu bamulogera ki bamuloga kudda waka adde akole kyabavume abasamesa oyogera bubi abasambesambe ayi naye ayinamu buli kyalengera bwate akalungi kamuwonyera zizina kanzire waka sente zamwe zirina kudda waka mbiwulira olabika buli lunaku otwalayo essaawa 2 ez'olugambo saveyo mu lugambo mbiwulira kakati okulu batte kyenjagala otegeere mu nsi singa eddogo lyaliyo nga likola manyi wetutuuka ku topiki eno njawukana n'abantu bangi nnyo Range Rover GLE Mercedes Benz gyovuga byonna byogere we byali badde kakati teziri 7 senga zipakinze mu Katanga awo emulago ngazikoki ati abasinga okufuwa emindi we bali senga kakati ziri awo era senga kakati oziraba batandise zivuga nga bazitwala eyo obutambale ewansi eyo ate kati afuwa emindi ali mu Katanga atakukwizo gye mu Katanga ati njagala otegere ki kyenkugamba abazifuuwa abaloga singa be baali bafuna kuba abantu ekisinza okubaloza kakati senga jero izo nazipakinze awo bw'otuuka abantu abali mu bwetaavu bw'ebirungi by'edduniya be basinga okuloga be basinga okweraguza naye how come abalunganira ensi how come nti tebabirina kwate byabatondero njagala tukkiriziganye ku kino tukigende empola mpola you see saagala nze kwogera ku biki byolowooza njagala kwogera ku facts ziri mu nsi nze okutambula nekuba ekisumuuzo mu Range Rover yange eyo nenvuga kaakati neŋŋenda ekayunga kuba baŋŋambye nti no waliwo omusawo omuganda nenyingira najja ne baŋŋamba nti tuulaawo najja ng'avuga akagaali ke ng'ayambadde tangira oba bino bibuyibuyi silipa tezifaanagana nantwala mu kayumba najjako amatala n'atandika okweyogeza nenkwata emitwalo 5 nenzimuwa kuba njagala bugagga ate nenvuga nenkomawo Kampala nkole mbaako ekikyamu bannange mbaako ekikyamu bannange mbaako ekizibu begamba akulagula namusaba mukalina waggulu ngali mu nnyonyi kati kyampa tekyagala nando muganga teyeganga lwaki nafunayo muganga munne kubanga alina basiru bane n'aganga abo baalina embwa ze baakuba wano ng'agenda beeranganga nga bakikuba syndicate n'ogenda ewa gundi nawujja n'omubuulyamu munnange kaakati mukyala wange yagenda n'ava wano n'agenda mu kyalo eyo n'afuna omusajja n'akolayo ka bizinensi de mbadde mmanyi kaakati byoleese bya mirimu naye ekyo kibanga kya mukyala manya akikolako gende wagundi oleka weze empaala consultation fee oba okyavuga okgenda ng'amukubira batte akola ki ajja mukyala we yagira bwati ne bwati otuuka batte otegedde oterinya tuula nze ndi overseer tuula mwana wange leeta omukono nga nawe oleeta ulira ebizibu ulira ebizibu
Egazira kazijidde bizibu. Mwana wange. Ngoli kuchocha, ngudde ku nkato. Omukyala ng'akuli bubi. Kuba obuzimu buyitinga. Wanji ng'otandika. Tomana omusajja oli Hojira bwana. Bakoze batya? Nga naawe otandika okukola ki? Ng'oyasaamirira, ng'otandika. Kati ngodde ng'onyume bwayi mwamuludde. Musajja natuuse saayogedde nakwogera. Yaŋŋambye. Nagera naŋŋamba. Waliwo nabalabye waliwo oli babadde mu ssinzizo. Simanyi ono agenda tulaga omwami. Bamukonye bukonyi ku mutwe. N'atandika okugenda bw'ati. Ngadda mu reverse. Agenda kulaga mwami. Nga adda mu reverse. N'amutulako. N'atambula n'okutambula bw'ati nti anaagwa. N'atopa. Netera denga naye Africa tulina dozi ki we bali batonda abantu twali tufulumye tugenze mu break ne batandika ojinyiga mu mitwe gy'abantu twali tusomye ne tusanga kadozi ako nga kaweddewo kyali kiki omuntu ategeera n'omusanga nga alina entegeera bwetyo nkugaye bwe kibanga kituufu lwaki ku ssaawa zino gojjo kyegendereze okimanyi nti abantu bonna ababuulirira essuubi mu bantu ne babajjamu ssente bagenda wali slums. Buli gw'owulira nga abajjamu ssente nnyingi nnyo leeta ebyo tebirowoozebwako muntu atategeera togenda bikola obitwala ekkololo era obusimu bujja kujja ku makya. Hello Idi, yes it's me John, I'm calling from William Street here. Tulina wano gondi church noise pollution. Tulina gondi wano basi be batuwoganira. Different levels. Zisimu z'abagaga. Abaliwo tebaga told the basukadda levels of manipulation. Kati gwara naye banoonya banalemu okulowooza tekisoboka n'akwata amaanyi ge Mukama ge yamuwa ag'obwongo bwe nga yagejjako n'afuna omulala gwagakwasa n'ojja leero n'akusaba 5 n'ojja leero n'akola muggwa atalina ssuubi n'endowooza yonga eringa bwefaananyi nkugambe bw'oba oyagala olitunda essuubi onoonya balemereddwa n'okwata ndyomadem kati nze ombuulira otya nga bwe mba mpita oŋŋambe nti nande kaakati eddogo gye liri abasinga oddikola genda otambule oyite mu butanga oti bafuweeyo okumakya ne bafuweeyo ku 7 ey'olweggulo n'ey'omutuntu bonna obasanga emimwa giddugadde nga n'okuwunya akamwa bakawunya kati kagambe ekirala kubagagga naye mbuulira ku bonna ani avuga kagambe ekirala kubagagga yogera obeera awo siggwe yonna yogera neze lwenjogera nze ali gwe mugagga gwe mmanyi yogera obeera awo bakaluba waabwe aji waabwe olina ssente zo kasita bakulaba ng'ewaka abadda 2 odda 3 addaga omusege gwamulungidde enka omanyi nti kati newaka dda 3 olwo n'omukyala we ayinayo jaga sikyamutegeera bw'atyo wiiki ejja akomawo 5 kati batandise omulungi oyina wabange ewaka munange omusajja lwaba yamanyira nti bwe nkomawo munaye otuzze otunyoga tubaawo siina hiita bambugumizaayo nga lukyatubugumya mbakuloze luno bano baani yanogedde omusajja wange abadde anjagala bw'atyo eddogo gyeriri ddala natamanya nti munange eyambugumizaayo okutuzzi wali enkoto tokyanteerayo kaakati okulowooza ebintu ebyo is mental impairment otandika okulowooza ebintu ng'obiraba mu ngeri ya ndali ekintu engeri gy'otandikamu okiraba bwe kitandika okubeera bwe ntandika okusuubiriza omuntu awaka ntandika okweyisa gy'oba omuntu oyo yakozedde ekintu ekyo kati bwe muyisa bwento naye amaanyi ago ne byenkola abiraba naye n'atandika okweyisiriza ddala ekyo nno kizibu nnyo okutegeera era agenda okukitegeera alina kaliwinding akaddeyo ky'osuubiriza bw'onsuubiriza nti nayenze otandika okuyisa mu ngeri embonereza ng'akulabira ddala wakikoze ne bw'oba tonziguddeeko olutalo osirika waakiri n'otayogera nange n'oba nga onzira kyenkubuziza kyonziramu n'otandika okumpa ekintu ekiri mento
psychologically notandika okumbonyaabonya kati ekivaamu nga ntandika omukyalo ono naye yafuuseemu yagize bw'ati kati eddembe bwe linzigwako nga nvaawo awaka tandika okujja kubo ninga kumalako eddembe kubanga olutalo olwo lubadde muki obwongo kaakati bw'otandika okumpisa bw'oti bw'obanga weesigama ku ddogo ng'eddogo ly'olowooza otandika okuwooza nti okulabira ddala nga bandoze otandika okubanga emmese nti emmese omutemu emanyika masu neyeerabira eyakatega omutemu omutuufu abeera yatega kamasu akamasu tekalina mutawaana eyakateeseewo mu kkuba eryo kattooyo yemutemu tukwatagana kati gwe n'otandika okunteekera ddala mu mbeera neeyisiriza eddala kati ogenda okulaba nga ddala mu butuufu kyobadde olowooza kitandisa okukola ki you manifested ogenda okulaba nga kitandisa okubeerawo nze abantu bagenda wano ne beeraguza nabalaba dda batandika omusingi gw'ennyumba mulimu neyagamba nti okolamu namba 2 oli n'agira nti simanyi tugisereka n'asala egundi aho ku kasasiro waffe gwe tuzimba wano genda e Saudi Arabia genda okole ki mu butuufu lwakuba abantu baagala nnyo buli kimu okiteekako ensonga naye mubuuza amazima ku nkoko ze wali oliddeyo eriwo gye bagaa nti bagijje ku gundi nga bagisalidde ekizimbe oli amuyite nti Abdallah nga temunaba kusereka taali musooke mukwate enkoko eno mugisalire waggulu tekiriyo n'ebizimbe nga tebigwa musisinga ayite ebizimbe ne bigwa eyo ate webigwa ku bino ebyaffe bikunkumula bukunkumuze owafa abanga atandika nga byonna ojjukirako wanyumiza ati embuyaga yakutwala okute mu nsawo kati ebizimbe bya wano babitwala butwazi nga bwe bantwala kaakati ekyo kyembadde nkugamba ekyeddogo ndowooza bulowooza eri mu bantu endowooza eri mu bantu kati olw'ensonga nti bakiteekako nnyo ne bakiteekamu essira batandika okweyisa bodde ewa maama ne bagamba nti oyo mukakitaawo si mulungi mukyala mulogo otandika okweyisa sigenda kulya mmere yafumbi wano yagize bwati omulabi bwagize bwati agenze ayagala kundoa kati otandika okulaba ebintu ebitakola ki ebitaliwo kati naye olw'ensonga nti yawulirako abakyogera naye atandika okweyisa bwatyo mmere temugimuwa bwana agamba nti kati neesanga mwenna obwongo bwammwe nga bulowooza webuto kati mutandika okutondawo ebintu ebitakola ki ebitaliiwo nga mulionka mutandika webibanga gyebiri nze nkubuuza bakabaka baabyo lwaki oli naakugamba nti nno njagala kale mu nsondere njagala kugula mmotoka bweti lwaki abagamba mu nsondere lwaki tasaba busabi obuuza nze kibuuzo lwaki tasaba busabi n'agamba nti kakati ntudde wano nensaba bagenda kugira akasimu kagenda kujja bagambe nti bagikuwa lwaki ate gwe gwasuubiza okuyamba gwalina okugiga is manipulation nina mukwano gwange is manipulation muleete kozi nja kwogera mukwano gwange ali wakiso yagenda mu bantu bwe batya mukwano tininaaba nonderaako omutuufu yaliwo ng'agenze bamusabire oba agenze ouza nze gemba bantu bwe batyo edda aluwa ng'agenze mu bano oba bano tugende mu maaso sabula emboozi demunaye musajja wagata sabula emboozi ono wuuno noono wuuno omutuufu yaliwa nti akati ono tinaye ono yali close nnyo noono nti tasobola kuzibya lunaku nga takoze eki nga tamulabye newakolera atambuzaawo n'ebigere kati ono bizesi gino eva amaddewo wanaakulaba simanye ati ono middleman ono muleke genda ku bizesi omutuufu yono bizesi gino yono ono mutuufu nnyo genda kuwa emirembe togirabanga kumbe ono
Anonya space. Eva wane tubuke wano. Agende kwa alaba ona availability agenda kola. Agenda kufuka problem. Wabi kasa jakwe oli wanjagala kola. Can I see you today please? Ono busy signal emutufu. Abanga namugambo laba. Ono anonya ngeri gya yangu ilizotuuka wano kubamanyi ono taliiwo. Ono wali agenda mulemesa kati nokkiriza bakutegerere mu kintu gye byaggwera ng'omuzannyo gwe namusomera ng'atansekera ku maja tusabe 10 Morning glory yakatuukira mbudde ne ka night glory olupamu overnight biki kyenebuuza olaba ebintu bino tubyogerako and there's still people out there balina odesito okutuvuma era gye byaggwera nga bano baawukanye ono nga tewakyali nkwatagana available yeye again available na ate ono naye era bwe yakomawo kasita yazaalayo omwana naye n'abita ate n'ono nga yabita kati ndi wano kireereese oba weeyogerako ate nze nyinza okuba wano obadde kinaawe bw'oba singa oyogera ddala abantu tumanye nti n'omuzadde tumuyambidde ddala siri nze waffe baali mu muzabbibu badde onkulabira ekigambo kino bw'obanga n'amakaago oba obulamu bwo ng'oyagala obutambuza nze simanyi kyokola in private naye nsaba nnyo Mukama Katonda akusaasire oleme kubaamu kigambo kyakweraguza ge maanyi ag'ekisiru ge tuteetaaga mu bulamu bwaffe abantu abalemwa okwaŋŋanga ebizibu byabwe ge beesembereza nga balowooza nti kagenda kubayamba mu byo mubeeramu manipulation mu byo mubeeramu obulimba bungi n'obikwata n'oziiza okutegeera kwo okw'ensonga n'otandika okugenda n'obigamba nti bye bigenda okufuga ndabye abantu bangi abalina abaana nga balwadde bya ddala they need scientific help ne bagenda mu bantu abataasoma abataakola kye abatamanyi ki kyakukola ne batandika obbasiiga ebidagala nga balina internal problems ezeetaaga medical attention naye nga balemeramu ebintu ebyo ebyekijinga ebitafaananika abantu edda balwalanga Parkinson nga naye baali badde bamulaba at an early stage ne babayamba okukankana ne bakudireyinga ne bakitwala nti gundi yalwala buko ne bibeerawo tuve mu era etunuulire ebintu tuleme kubanga abatasomye abantu abatalinaako obugunjufu bweyongerayo okay nze sitegeeranga abantu nvudde wano ngenze ndi wano mu Kampala nsaba mulimu jjajja wange ali Masaka akutte ensaasi 2 akutte n'obubugo nti yannemesa you see mulimu abantu abakkiriza ebintu ebyo nze mbaleka buli omu akkirize kubanga ekintu ekyakwata mu bwongo bw'omuntu kiba kyamukwata bonna era obalaba ekituuka ku ebyo babikkirizaamu nnyo bakola ki bw'obanga obikkirizaamu ng'obiwa ekitiibwa ekifaanana bwe kityo lwaki by'oyagala tebituukirira abantu balemwe okudduka obuvunaanyizibwa bwe balina okwaŋŋanga ng'abantu biri bibafuukira ebyekwaso bwe guba omulimu gukugaanye genda weetereze natuuka mu budde ebiwandiiko byange byaliwo abaaliwo ddala nze nali mbasinga oba nedda lema kwekwasa muka kitaawo oba desperese etuusize abutamanya kubanga is brainwash abantu baba brainwashinze nnyo nze bwe nkwata ecupa yange eyo nenteekamu amazzi nengikwatako njiguze 10 mpayeetaana mukisa guzze genda onyootuzotu kati nawe bwotyo bwotyo mbulirewo interview nebenga ani kubuuzizza nti kubanga ekijja no by the way mbiraba I have a friend of mine is in US yatuma genda otere kutufuta yala nesige kutufuta n'atuma oluganda lwe namugamba nti manye ecupa size za supermarket zinene nze musigise miliyoni eki muletera amafuta omuntu omu eji nga oba tolina miliyoni bw'oba tolina ati miliyoni
tokwata ku mazzi ago tojijjaawo eji mu supermarket oil oyo bamunozawo n'emitwalo 64,000 nendoza babutta yakola emitwalo nga mu 3 mu kintu mukakaaga kakati ekireeta embeera eyo kyembuze ati desperate ekintu kyonna bw'okikkiririzaamu kikuleetera obuvumu. Olaba singa obadde nga bagenda kukukwata omuntu n'akukwasa akabugo n'akugamba kateeke wano oba n'embira n'agamba bw'ogiraba oti ng'onyigako kyekikuleetera mu kyo kikulowoozesa nti olina amaanyi ag'enjawulo ntoli maayika ga buli eri era ne reaction yo ebeerawo kyekikuwadde mu bwongo is confidence. Otandika okulowooza otandika okwekkiririzaamu n'otandika okwaŋŋanga ekizibu okusinga okukikola ki okukidduka. Now the science gwe kuba nti nno kyewabadde weetaaga butadduka kizibu ekyo confidence. Kakati confidence gye wakozesezza olw'ensonga nti obwongo wabulimbye dda nti olina amaanyi ogenda kuddayo olowooze nti kano kewanyizeeko ke kakuwadde amaanyi ne kakuya tewalaako we bakuba amasasi nga babagabe babayiiridde amazzi ne bajja nga badduka balwanyisa ab'emmundu tewabuulyako ekaseese bakuba amasasi nakati bategeera amaanyi g'amasiini nakati bakyalojja bategeera nti amazzi tegalinawo teyaliwolewota kyebabateekamu kwali kukkiriza naye sikiwa nti bafuna omukisa okutegeera nti ebakkiriza byali byakisiru kubanga kye basaagirako kyali tekisaaga muliro gwe genda byonna obigire genda obikole byonna omale mwezi mulamba nga tofuluma genda ali osale nga totunudde left right olabe masiini bwejja okukujjukiza gwe mugaye kimu kyensabirira wemba nsale ekkubo zonna nga zisiba tuuka totunula left right center olaba batunadde tojja kunzikuziriza n'amawulire oliganyumiza duwayo agasiba ajja yasiba olaba batunaddamu okukola interview endala tuli mu firimu tujja kuddayo ng'obinyumiza bajjajjaawo era yajja adawayi gwafaaki amusujja gwe gwandeeta wawona masiini musajja yanko masiini oli awo bakbol balwakyuka okitegeera kakati kiri senga abantu bamanyi amaanyi ago nti ffe nnyini kati oyinza okusoma obusomi ebitabo bw'ofuna knowledge ku kintu ne kikuwa amaanyi ekitutiisa ebintu ebimu obutabikola butabimanya is lack of confidence. Ate lack of confidence is manifested by ignorance okubanga tomanyi kakati abantu tamanyi nti okuyisa obuyisa omuntu obulungi awaka mwenna ne mubanga buli kimu kiri harmonious kikwatagana bulungi n'ebigendererwa byammwe gyokka liyinza okufaanana nga eddogo mu bantu abatabitegeera adde ewaka ayomba avuma abantu akola biki naye kangende mufuuyire emmindi anampulira kati wamusiibizza omuvume ekiro kyonna osiibye emisana nga ofuuwa mmindi ku bivumo leero bw'otabimuwa emmindi gye wasuza okumonta wakiri ogenda kusula ng'omunyirira kamwa kati ng'osuubira ddembe ki ebiwoma bigwa byokya mukulu batte oyo sayansi abantu bamutegeere tebiriyo tewaba wakikulimba nze wange sibirabanga nako nti oba akakoko kano kakoze anjagala agenda aloge kyaloga nutuno abantu babatuuka mu bwongo tuteekayo ekifaananyi kyo ogundi ajja kulaba ekifaananyi ky'omwana wagenda akuloge Museveni abakubye emiggo kuva lwe yatandika wane ebifaananyi bye biri ku kkubo lwaki mubiyitako buyisi oba bamuloga naye nakola ki certain things have to be discussed omuntu omugambe nti njagala tutunulire ekintu mu reality lwaki naalikubye campaign nga nsobola okuloga abo mu constituency ne bakulonda bonna gwe kwata bukwasa akuvuganya kwata kifaananyi kye okitwale mu kyalo
bamutandike nga bwayimirira kadaala mu kifo ky'okugamba nze battaga amenzaagi bakaluba. Simple. Lwaki abantu mwemalako eddemu? Mulimu ebintu okutuuka omuddugavu lwaliva ku ndowooza efaanana bwetyo. Tetulina gye tugenda kweyongera. Tulina abaana abato bakeera ku makya kiro na misana, gundi agenze musinzo, gundi agenze kiro bwati, and you are praying for the economy to be better. Ani akulimba? Tekiriyo. Olina kusituka kukola kwe kugenda obikyusa. Omuntu okubeera innovative kye kigenda okumukyusiza. Okumanya okwogera n'abantu kye kigenda okubikyusa. Coming up with business ideas kye kigenda okubikyusa. Kiri ky'osaba kigenda kubeera mu ng'otandise kukikkiririzaamu okimanifestinze mu bwongo. Tusabire eggwanga lyaffe likyuke ebyefuna bitereere. Baatulimba nga oli n'atunula nti bannange kaakati akasana kaase nnyo amala kutuna ku weather focus. N'abayita nti enkya mujje musabe. We mumala okusaba musaba lwakuna enkya ng'ekeera kutonnya. Na nabbi. Yamaze kutunula ku weather focus. Nze nkyali mu bantu be bajinga. Yaba nabbi era ekkanisa ejjula. Nabbi nga yamaze kulaba bya muzungu bye yategekedde nti enkuba eritonnya embalwa ku lw'omukaaga. Eyo weather focus bagituwa emyaka. Ngina netunule abantu ebimenya abantu. Bw'otegeera obitegeera mu bwangu nnyo, naye ate bizito nnyo kubbo kuba tebatwalanga budde kubitegeera. Babaddewo akeera ku lw'omukaaga olwaki n'agenda n'atuula ali ne bamuwa essuubi leero enkya n'oluddako nga nti mukwafu nnyo mu bwongo bw'ogezaako okwogera ekintu kyasooka oyo mukafiiri oyo yagize bw'ati lindako abalogo lindako bajjajja kye bagenda omukola gwasi asiima mu bwetaavu. Nze nabbi yasinga okumpa essuubi n'okunnyiiza bwe njogera kino toddamu tusiibule. Yakeerala ku TV n'alagula nti akalulu ke tugendamu President Museveni agenda kawangula. Bwe twamudde bannyabo ne basiima. Bwe twamudde olunaku olwaleero kulagula nange ngenda kulagula nti bw'onaava wano ekiro ogenda kwebaka. Nkimanyi kwebaka. Bwe tuva wano olina okwebaka ekiro. Kulagula gwe bakaluba. Enkya olina okkeesa. Okakasa. Olijjawa. Mukama aleesa ng'ambi wano. Enkya n'okubira simu ng'ogikutte. Bagenda kuyomba. Nze nagga ebintu byenjogera. Saagala bitegeerwe generation yange. We binaategeerekeka kaakati tebina kye bijja kukola si makulu. Naye abaliddawo nga batandise okukwestioninga endowooza yaffe gye twalimu olwaleero lwe balitunula ne bagaa nti mwalimu abasajja abaalabira ewala abaali bategeera. Mulimu ebintu nga nze neefuna n'obufuzi abo abantu nsooka nabbakwata. Manipulation gye muteeka mu bantu ne mubajja ne mubakwata mentally ne mubacripplinga nga tebalina critical thinking. Kunsi kikyetambulya kyerina kubanga ekola nga mubalimba ebintu ebira mwe bensooka okukwata. Wamamba tumidde nnyo bannabbi baffe mu Uganda abalagula nga 27 nti Katonda ngambye ennaku ezijogenda kukwata ssente ng'okimanyi omusaala guyingira 20 akumata kumira mpeera nze kisanga batende Great Idris Lukwago ne Dan Mugo yatwalira Haji Yasin Bakalba Property Services akuume.